n'atambula mu kibuga ate ng'omuntu wakitundu ayinza okulowooza ki byampeeyo ositegeera tulina bino ebintu ebyo tovaayo n'obindagako mpolampola ebivaayo ndageko kimu ku kimu omukyala w'omulembe ali mu kyalo eyo osanga aliyagadde okuba nga ajja amanyi biki byagenda okuba nga atwala nabiki byatagenda kutwala tulina kano tukatunda emitwalo ebiri n'ekitundu kano naye nga abantu bakaagala nnyo okusinza engeri katale kalikoko ebiri kitundu mu bbeeyi y'okusuubuza oba yoona omukyala bbeeyi yaffe esuubuza mama ebbeeyi y'engoye ogisanze otya mu kibuga ebbeeyi y'engoye ogisanze otya mu kibuga ebbeeyi simbi naye abantu ffe tutalina ssente ebbeeyi simbi naye abantu mwe mutalina ssente ffe tutalina ssente batambulira mu lengi ki omuntu tuberemu ekifaananyi engoye ziri mu bbeeyi ki kuva ku mitwalo emeka okutuuka ku mitwalo emeka mitwalo ebiri esatu okudda waggulu sente engoye mweziri naye sente entono neyanziza bakuyitaani mampita Fazira Nyanzi. Fazira Nyanzi oviiriddewo okujja okukola shopping kisaasi eri nemwe mugula eno waffe neyanziza Fazira Nyanzi muganda obadde okyannambuza ku ngoye zo badde nkyagamba buno okusinzira buno nga obulaba kati buno abawala babwagala nnyo buno ne bana abakyala bali ku mulembe buno bulina matiri ennungi ate bulina n'ebimuli ebirungi abawala bye basinga okwagala bubeera bulabikira bulungi bana abawala bakozeemu ku mubiri babulungi nnyo nekino ekiteeteeyi kirabika bulungi kiri disenti tekiyinza kulemesa mukyala kutambula mu kibuga ate nga kirina kya muntu kulisimasi y'abantu kulaga ku mibiri ebivulu byagweddeyo yensonga lwaki temwalese bumini nnyo bugwe bumasamasa ndaba byonna muli mbiteeteeyi bya kintu kikulu eringa idi andi ati abantu bakyali mu kiyongobero ate engeri gye bataliyo byakusanyukirwamu bugama mbu bagenda mu kiraabu bagendawa ebintu engeri gye babigaddewo kati tuba twetaaga okuleeta bino olina okyusakyusaamu according to the situation nolaba engeri ebintu gye bitamu kati oyinza tuleeta buno obugoye obwimpimpi nga tewaliyo bantu bagenda kusanyuka okitegeera already president yalangiridde dda tewaliyo byakusanyukirwamu kati kyolaba kirungi n'omanya nti market abantu bagenda ku biiki tewali byakunama kyekyo kyennyini balina kwambala bwambazi bintu bipya balina okubakyusizaamu n'obakyusizaamu ku kimuli we batyo ng'ogenda obazizazza we batyo mpolampola kuba kati waliwo ne bino ebintu kati nga kino kiraba kino kano akantu kali simple nnyo ate era abantu bawala kaagala nnyo osobola okulaga ku magulu wano engoye zino mufa ku matiriyo azikola matiriyo aba mulungi noza olaba matiriyo shifoni ono bamuta shifoni tasiwuka tayonooneka ate era si wa bbeeyi nnyo kitegeera wa bbeeyi ntono ate tasiwuka alina kale asobola okugendera ku mukazi alina omubiri omulungi omukazi ali shaped obulungi n'atambulirako bulungi ku mubiri omuntu n'agamba kyekyo batugamba nti abasajja batunda engoye z'abakazi bakwana nedda omukazi agula engoye 3 asasulako lumu ebbiri n'amuwa za bwereere mpozi ngaagala bizinesi egwe mpozi We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Chekubukedde TV1 SM Phone Spares and Accessories abasangibwa ku Loom Street Hanifo Towers omwaliyo ogusooka ku dduuka namba FO2 essimu ogireetera wetugikolera tesula n'ogenda naye bafune ku ssimu 070M939584 okkiriza nti obulamu bwe bugagga Dr. Health mbagamba nti weetaaga Yeko at Ulcer osobole okwewala endwadde nga ulcers okuzimba olubuto ekikeeto n'obutafuluma eddagala lino lyakakasibwa ekitongole kya NDA lisangibwa mu pharmacies, cosmetic shops, drug shops okwetoola eggwanga lyonna yagala Uganda zimba Owamukisa Herbal Research Clinic bafunye abagabi b'obuyambi amaaso